Kubuli enkwagala naye njagala omukazi gwe ngendo tambulako naye njagala omukazi agenda otuke wange rugoya aluje kaluteeke wali abere bwerere nze ndi muntu atagala kubeera bwerere nga ndi awo ntambula ndi bwerere si muri mu nyumba mwenda notula nofumbira ngo oli bwerere I have to respect emmere obadde ki atobedde amanyi musa ebintu byatugamba galiwo obadde ki Emera ebegenda kueria. Yero gamba gwe kendeeza. Kati if I'm not con. Ekyo n'amadini gakikiriza kendeeza beera awo omusajja atule wali omugambe tula wano. Beera atudde ng'eri nga atudde ng'awo wansi gw'otule bw'oti buli kimu alabe buli kimu. Kyobera nze munnayo omusajja simwakukuta. Lwaki akyoba tomukusa? Muwaleera. Nimanya tugenda lisawo weekend. Naye si lwenkuwadde ku makya misana mutuntu nedda. Akutebwa kutadduka. Onko tandi Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti nkaga mu 7 94 729 oba noti 78 29 52 155. Kale nze Sonko Muhammad omukutu gutanti kutusinzira kubanga tukuweereza muli mutya abanyanyi banywanyi obulamu buli butya fe tuli Kampala Uganda kyalo bakiyita bweyogerere Well Spring kwe tuli tuli Kasaye baketa time out leisure park otusinzidde nakolero kola program ya feno ndine Musawo Sonia tugenda bera nga tongera kunsonga ezenjawulo wano akasana kaka etonnya ne kaka nyongero bajikuza ntikola airport pickups bokoma wano mu Uganda. You can contact us ku namba y'essimu jola back screen yawo eri 0707949729. Twine namba ya MTN eri 0782952555. Time atuleja paka ntwina akasaawe abantu basamba omupiira ebyokunywa weebiri bandi egenda kubanga eddamu omwezi ogujja ojja kujja olunaku olwa Sunday atobere ng'onyumirwa ekikiri ng'abaana bakuba live band. Kale nze Sonko Muhammad ndine Musawo Sonia. So obulamu buli buti? Bulungi sebo. Oli kiriya? Yes sebo. Eriiso olabika bulungi nnyo Musawo. Weebale kusiima. Akayindo. Kweteekamu ssente. You are a true definition of bali betuli abalagamba nti bannange nfa buwomi. Obulungi simanyi obwomi bukola butya bagamba obulungi bunnuma. Obulungi bunnuma. Tebunnuma nze bumpe emirembe. Okuwa emirembe. Okay. Musawo Sonia. Tuyina topic yaffe olunaku olwaleero twagala tugezeeko tusiigira ekifaananyi. Tuyinza tutya okugezaako okulaba nti omuntu ono ddala yanaaba taata w'abaana oba yanaaba maama w'abaana bwe manfunye omuntu gundi gwe nina okwagala mwagala ebyaddala akazannyo katambule embe n'emirembe tukubize jjubireewo ya myaka 10 myaka 2 myaka ng'okufa kwe twawula nga batera ogamba mu kkanisa oba abasiraamu nti omuntu ogenze omuwooye mutandise obufumbo obwaddala tukyuzinge tutya right partners betulina okuwangala nabo mu relationship. Musawo Sonia. Kati ku nsonga zino eza relationship abantu abamu abasinga kangereze ku bakyala ngendagendako ne kusaidi y'abaami abakyala baagala nnyo gayi mbuni bane gayi yampa ssente simanya gayi alina ssente oliwo omusanga nga tayagala gayi kulwa ssente simanya gayi yakula bulungi bw'omusanga nga tayagala yakula bulungi amwagala nga mwavu simanya abalina height yes balina akanyama na bagala nnyo gayi oli agamba nzijagala gayi nga ali presentable naye okwagala gayi nga ali presentable nga talina kyateeka ku mmeeza talina kyakugasa takuwa respect tawa family yo kitiibwa talina kyagenda kuyamba njagalamu atunda ennyanya naye nga mpa ekitiibwa era ndabirira era ntwala ng'omukyala. Ekintu gwe twandisinzidde okufuna omwagalwa akuyisa atya respect gyakuwa waba mu bantu akoogerako ki tulabye bangi nnyo nga wabeera naawe akugamba munaye bebi gwasinga naye nga wadde eryagamba oyo mukuula bukuuzi ng'oli wagamba eyo mulyako bibye eŋŋenda. Kati omuntu oyo gw'oyagala akwogerako ki bw'otuula omubuuze ondowooleza ki osobola obeera nga gwe munaaye manyi ono omukyala gwe ngenda obeera naye oba ono omulenzi gwe ngenda obeera naye
nakuga n'omubuuza naye mukwano ndowooleza ati Katonda yasalawo nze simanyi ate osobola oteebereza future. Yes, tetuteebereza future naye at least omuntu waba akuli mu birowoozo ogamba mugambe munaye mu myaka bwe giti njagala tube nga tukoze bwe tuti mu myaka bwe giti njagala tubeere nga tukoze bwe kiti. Bw'omanyira nti omuntu gwe ndi nayo no kasata nakwogerera emyaka labika njagala bya ekintu kyakulowooleza mu future ye akulabamu era mu future ye mwoli. Yes, asobola okulowoozesa bw'atyo naye biki byayogera atajja kugamba nti nno mu myaka 2 mu maaso ngenda bankuzimbidde kalina nawe oba obulaba nti nno bulimba agala kulyamu buli adduke. Naye agenda kugamba munnaye emyaka 2 bwe giti njagala tukole bwe tuti ne bwe tusobola okukola ki okubaako naffe kye tulina. Mukwano nandyagadde kukolerayo bizinensi okole bwoti ne bwoti. Naye ate nga nawe omukyala omusajja kwanasinziira okwagala okutuusaako byoyagala olina okubanga nawe omusapootinga. Tagenda kugamba bebi ngenda kukolayo bizinesi ya $5,000 omugambe wona amuga nti munaye bebi kati nange kambeere nga engeri gyenkola nsevinga 2 gojja kumpa ameka 3 gwe wona atuulaawo omusajja agenda kunkola bizinesi ya $5,000 ne ku mulimu n'ovaayo n'otuula ewaka olinda bizinesi. Kati omusajja tulina ofuna omuntu oba mukyala oba girlfriend oba boyfriend ng'alina kyakugattako. Omulembe guno abakyala balowooza nti munnaye omusajja agenda kuwa taliyo. N'abasajja baagala bakazi bakola kyobalaba nti agenda kulekawo agenda afuna akola nanti akola tagenda musaba munnaye ntuuse mu by'omwezi munnaye siina mugaati gwa bbata munnaye enjala munnaye emmere biki. Omusajja naye omutika stress atuuka ekiseera nga takyalina nakyalowooza kirala ayiribazi n'akulabirira kati n'akwetamwa n'awulira nga naye ejjusa n'ensonga lwaki yakwana. So ngo abasajja bafuna abakyala kufuna mirembe oba nti ne kusetolinga naye ffe bennyini abakyala tubamalako emirembe. N'obeerawo nga gwe Eva olowooleza mu musajja kuwa omusajja ajja kumpa kino omusajja ajja kumpa kino. Ate ekizibu kye tulina omukubira ku Mande nga sente ozaagala ku Mande olweggulo oba ng'ozaagala ku Mande ku makya omukubira nti munnaye nno ngenda siba nviiri enzino ngenda ziggyeeyo omukubira waziggyeeyo dda enkya njagala kusiba nviiri gy'oli nti wazimuteresezza gy'oli nti wamugambyeko naye oba ogenda siba nviiri wiiki ejja mugambe nti munnaye wiiki ejja ngenda siba nviiri zino ngenda zisumulanga ku Lwomukaaga ninawo 2 ngenda siba zeetaano ninawo 2 ngenda siba jayo. Naye nno abakyala tulina omuze kati nganze lwe ngenda mu saaluuni lwe nina okukola enjala ez'okungalo n'ez'okubigere naye gw'oyagala omusajja akufunira ez'enviiri ez'enjala transport abamu saaluuni ze bagendamu zakulinnyira transport ekyokulya kye nnaaliirayo buli kimu oyagala otuuke ate omuganda ne sipule omusajja akusibisa enviiri akubulire ne sipule ate nga naawe okola ate ng'olinayo ne bajjabe ng'olinayo ne bajjabe tali omu yekka olinayo bakiyambi abamuyambako awo kyo kisimanyi naye nga kisoboka nakyo kubanga otolinayo ne bajjabe naye omukazi agala kati ono abakazi balina omuze atula ku mmeeza n'agamba njagala $2,000 okutuuka ku Sande nga azifunye n'akubira oli buli omu n'amugamba kati gwe musajja watogera mumuweereza ssente omulabe yasibye enviiri olowooza ezizo ze zasibye enviiri kumbe ezizo ziri wali eziwummudde ate agende mu bbanga azisipendinga agende mu bbala azisipendinge. Abakyala balina enjogera egamba abakyala balina tuwa buwi balina bbawa buwi abaagala obbawa balinde babawe. Naye nze nganze munene ssente gye neekoledde ennyumira nnyo okulya okusinga gye bampadde wadde n'okuwa okwagala n'okumpa nkwagala. Era omusajja munnayampa kati nze ekintu kye nnina nti no munnaye ndwawo saba musajja ssente nemuga nti munnaye mpeereza ku apukiipu naye ssente gye neekoledde njitetenga ne ngamba ngenda kukozesaako kino ngenda kukozesaako kino eno
mmanyi wenjikwata mba mmanyi amakubo geevuddemu mba ngituuyanidde naye gye situuyanidde temmenya kusaasaanya newenyisanga newulamu ekintu ekitanyamba kitalina mugaso tennuma kuba zotatuuyanidde ziba tezikuluma zifumuka ziba tezikuluma tezikuluma tutunulire qualities endala abantu baffe batulaba twagadde Musawo Sonia atuliremuko singa mbanga naagwa mu muntu mulaavu kuba omuvuko oyinza obeera ngwe n'abawala nga nawe nga basatu bibaawo naye walibadde muntu kyo omutufu gw'olibadde okyuzigo gamenti kati weba laavu yange kanjiwe gundi bibeere bya ddala osanga tuyinza n'otambula nitubeera ddala ffenna tutunulira ekintu ekifaanaganako ng'ekyo bwe kityo ntwalibadde tutunulira characters ki ez'abantu kuba lwo nekyebabuza bagamba nti gwe omukyala ali eyo besides sex kyekira kyogatta ku musajja omuwaaki besides what ekintu ky'abakyala okukwata bo ne baba ku basajja muziro oba wemudde si muziro naye nze sigenda kukwata kashi wange mumukuwe kyangenda okukola ngenda kulaba nti bebi toyina kineeno ngende nkikugulire lwaki ate wompa ku nkalu ne woba okirina nkwongererezeeko kubanza okukwata sente enkalo zikuwa kirina engeri gye kiŋŋambamu tokisussizza naye nga nsobola okuzikwata naye nenkugulira ekintu nenkikuwa nange bukideni ate singa ne babakola batakuwa nkalu ne bakugulira kubeera zibagenda okwera oba ogenda zigula mu bintu kinyuma nnyo musajja naga nakugulira obugatto nakuletera dress nakombya ku ssente kyegeezeza yange zembadde ngenda okugula mu dress zengenda okolaki kiba kimalaawo kankubulire nze nnyumirwa nnyo okwambala olugoye lasimanyi bbeeyi yaalwo era nga oli ne wanambuza walugula mmeka mugamba munnaye mwana w'abandi kitegeeza omusajja okugula olugoye lwa mitwalo 5 n'okwata emitwalo 3 nazigwa mu kasho ogende weeyiye ekisinga okukolera ku byonna ebyo nze angulire olugoye ne wangulire olugoye lwa mutwalo nga wadde agala kumpa emitwalo 5 okikakasa nze kuba olaba ze memories omuntu za creatinga okimanyi omuntu okuwa ssente kati kya bulijjo omuntu okuwa ssente naye sayina omuntu alina kola ku bintu nga byanjawulo oba oli awo bagamba musanyalavu y'ebimuli yaggwawo gayina kuweereza ku bimuli bebatalya yes tebabirya oba oli awo nakubirako kasemu nze munnaye nina kyejjo kaŋŋambe sijja kiyita kyejjo naye kaŋŋambe nti no kyalimu oba obuto mulaavu nze gayina kera nampeereza ku meseji ku makya nagamba tasoniyo tuyinda ebintu byokuwaana wantu tobyagala byokuwaana eyokumalisi naye nakera ku makya kati nga nze ndi mukyala musabi nakuweereza ka meseji ak'essaala gakiwedde tandika obulamu nga ndi musanyufu kale client ne wajja ku mulimu nga si appointment ye simuyombesa sirina kyemunyega mugamba gamba mama tuulaawo tuula tugende nkukoleko n'omutima gumu nze ntandika obulamu n'essanyu kuba agenda soka kuweerezaako essaala mula kuweerezaako omukwano oba oli awo akubire kasima gamba naye bebi mbadde nkubuuzaako manye otya we wasuze olina engeri gy'olowoozaamu bana abakazi tulina oteekako abasajja ku bunkenke naye nga si bunkenke bwa ssente muteeke ku bunkenke bw'okulowoozaako abakazi Mr. Songa kenjogera mazima you look so beautiful olabika bulungi akayindo obuuso obumwatu face bono twaliza mu kakalo likanna kyako kennyini masha Allah bane balengene nga njogera nzike wansi nenga kyobomanya amaaso bangamba dda mbuno gabenzi manya waliwo yangamba omulala mbuno manene kati bagabenzi bagaba esezigwe kyobomanya wano we wati wano nzo kinkolera kyekyo oteeka mu modo omuntu mumunagamba masha Allah Njogera nti nteteekamu nemanyi nti ndi mulungi kati omusajja wangamba nti nno ndi mulungi it's a good comment naye tekinkyamukkiriza ate obuwomi bwotyo kyewemanyi nabo mbwemanyi yali naganya okugamba nabo mbwemanyi okay okyatunyonyola qualities waliwo abantu abakyuzinga nti njagala ssente oba njagala musajja lwa swagali or what naye tuyingireko ko munda mu kisenge tugeze ng'omuntu omwagadde lwa ssente omwagadde lwa swagali lwa height budget 6 packs zayina tuyingire munda true omuntu osobola omufiinga bibimu ng'omuntu gweyagadde bine ssente omuntu gweyagadde ku mutima kati nze nga nze omanyi njagala nnyo okwogera ekintu nga nali nkiyiseemu okwagalako an experience nze ng'omuntu
omusajja nga mwagalako ssente oba nga mwagala andabikidde bulungi and ebiseera ebisinga nze gayi gwe nfunako crash wembeera naye mu kisenge nafuna chance ebeerako naye mu kisenge sina kyennyumirwa ntuukanisa antamirawo nga gwamwegombye nga mufunyeeko crash nankwana ate asomufulumubata crash eki crash nolaba gaino ga mwana gayo yankolera andabikira bulungi n'omwetega nakwana simwetega nze setega kati ofunyeko crash ate kati okola okyalasobola okutula ano nenkugamba munnaye gayo yoki andabikira bulungi kale embeera ze ngamba ate gwe n'omutuukako okya gayo nosobola omuwangula nga teweeteze oba gwalumba n'omugamba simulumba kati for example nali nfunyeko oko crash ku gayi nga naye ninako crash kitegeera kati ye nantuukirira naye era nasooka kola ki bulaga nti tebikola ki tebindya naye nga nange nkola ki naye ate like okugendako awantu wonna ne tutambula olwatuuka mu nsonga za ez'okwepiica munda amasanyu ga bulangiti ago namukyayirawo ebintu nga tetabisobola ng'abikola bulungi romance amumanyi naye nalaba nga talina kyaliko kiri special kati nze sandi agande nnyo mukyala munange byakutamira bwe yajjamu engoyi omugogo omusate gwayiteguwera twayitumaliriza kati nze sandi wagidde bavubuka bannange oba mukyalo oba mwami oba muvubuka oba mulenzi kufuna guy because of the appearance kikyalina munda kikyalowooza nina guy gwe nayogerako naye naŋŋamba nina baggaalo babiri omu yaŋŋamba mbungula amasepica gyafumbe mulala yaŋŋamba mugumiikirizeemu akole ki ayagala yiga bya mikono kuba takyasoma kati kwaba pawola babiri otwalana wembanga ndi mu time nyenta gamuntu gwembeera naye wa masepichi ngola buzi masepichi oba masepichi ne wakola ki ne wano bagaleka wewaka naye lewe ebyemikono nyizo ebyemikono nyizo muteekamu ebyemikono n'amala n'agenda n'ebyemikono nga sigwa agenda obimuteekamu ye agenda okusoma agenda kusoma nagamba bingumiikiriza kamala okusoma just I have 2 years oba mwaka gumu nange nyamuga nkuba nga siku ng'okuba nyamuga nkuba baba ndi ready nga ntuuse nina kutime mwetuka nga netaaga mwana nga mpulira mwagala ngewaka ndaba bisingo bungi mbirina nenga ngamba temuli wadde omwana apama ku buliri ati wabe omwana apama ku buliri amulabeko kati nga tenino kola nga netaaga omwana okitegeera kati it depends wobeero nsanze naye babyakuba kubamuko bukubi nyamuga asome ebyalaani byengenze nayo benyamuga wagenda bwava mu byalaani najja nenkuba n'agenda ekizibu kye tulina kyokka ekireetera abakazi okutomera ekireetera abasajja okutomera twerabanga it is too late ajja yajja lwaki ajja yajja anti kati obuzibu obuliwo mutuuka time omanyi kati obusiramu bulungi baga omwana wabanga akuze mufe kyokolera obwenze waka bwaba yagadde ofumbirwa mufumbize naye ab'ennaku zinaga mwana ng'akyali muto kabeerawo nga bamukubira paka omuvuka bamufunisa olubuto ewaka katayi mwetuka nga ina akandukidde ku lujja ababoda bamuyiseemu abataxi abavubi n'abalala bonna ebbeere ligudde linganga akaveera ke bajjemu sukaali likomeeri takyategeerekeka kati nga naye atuusa agamba ajja yajja naye mwenyini ate nga naye luliya n'abawala abamu abeeraga omukwana omulaze future omulaze oli wakabi mufo kyokujja mutandika okutambuza ekintu nga mukyali obudde bukyali alina amalezeweze emyaka 32 kati atuka tayimu ng'agamba ajja yajja oli wakabi omulaga ebyakabi ate nga ddala obitegeeza ne batajja nze tulabyeko abawala ate abawala abatunyiza batukwasa obusungu musawo nze kankubuulire nze lumu nakwanako omuwala nga ndi serious mpulira nga njagala nasooka nnumya kale nasooka ayagala abalala ng'omusanga n'abalala ne bakuba n'atuuka tayimu n'abamalayo kati ate nazuula nti nze yali serious nange yagenda okujja neŋŋamba kati nange kamuyiseemu buyisa akitegeere nange bwe yadda ne mulimbalimba sama wadde olwataano wadde ekintu kyonna nenjikuba neekaaba wowe n'agenda bwe yagenda saddamu kuba simu wadde nange ne mulekererayo agenda azunge genda baba nze nkwesibako paka wondi ogwokubiri anti awe ngumala ogwokubiri awo ne wogenda empozi gwe wagamba tebakulya gumu mudda nzajja takulya mulundi gumu kulwaki omulundi ogusooka
buli omu aba alina amaddu munne. Ate mulundi ogusooka abasajja baagala nnyo okulaga nti alina kyakabi. N'akola n'abimalayo. N'akulaga nti ayagala kukakase. Omulundi ogwokubiri kwolabire omuntu. Naye wempa nga nze nkulabye otandise okwebuzaabuza intention yo yakundekawo. Nzijja nenkwako bulungi. Olufuluma bwe nti ennyumba yo nekuteekerawo mu blacklist nekublocking. Mbulu kiba toyagala bakuwangule. Oyagala kwa abasinza. Sikola genge atandise okwebuzaabuza. Gonda komawo lulika bijje ne waba yakasaba n'ogano kamu akamwe bulungi. Akoko sikagaba sitawana. Kulwacha ate. Lwakuba okimanyi ogenda mu kyaba. That's why totawana. Sikakola. Tokakola ngako. Sikakola. Tokyakakola wakava. Sidino sikyakakola. Era omuntu wenninza okukakola. Kabije Nze Musawo nze kenyini mmanyi bijje kyayinza okukola. Akola kituwulira. Bijje. Nakunyonyola luli eri nenkuga nti bijje si mulungi. Oluvannyuma gye biggwera osobola okuva okulala kansa ki w'obulago. Kati nze ekisooka nze n'omusajja ngwe bakuli simwagala. Lwaki? Teri buye buwomi. Era nze munaaye ng'ayibwa ajja for the first time nalaga nti ye munaaye ayagala ki bakuli. Oyo mumanyirawo nti talina kikola ki? Talina ki? Talina kiddako. Ku lwaki naawe? Omuntu aba akuyiriza ayagala onyumirwe. Sibinyumirwa. Akukka magulu. Obwongo bwe bwonna buba mu magulu. Bao. Olumwana taagala binyumba biwooma. Kati kankubulire nze bijje simukola. Ikansoke mukyuse kujuzo wali omukozeeko. Totya. Nali mukozeeko. Aba nanuuna nze obuninkini bw'abantu. Siina buli awo bwe nanuuna. Wanuuna nga mmeka nga mukaaga bwokka. Nedda kamu. Tekakuwoomera. Tekawooma. Gobuli obumotolina tesijolya ngenda njagala nakuzza balance. Bakuba nti yanegayirira. Neyonja. Wetuno byensinga okuyonja ku mubiri gwange. Ne waba muyonjo nga shavinga buli lunaku ekintu ekyo. Musajja wasitama ku ttooyi. Wasitama ku ttooyi? Kwa mwaka faana wasitama ku ttooyi abeera. Akalatya. Word. Kati nze yes nina experience bansomesa engeri ogwamu omusajja bijje naye sigikola ki? Ometo mukola. Sigikola. Babikusomesa. Era nsobola nedda sije nasomera. Najjo babisomera ofunako senga omukugu wadde si watikakyo. Naye nsobola kisomesa omuntu nzaliwo ebintu gye nsobola olagirira omuntu. Nze sikisobola. Naye ye bijje mubi. Simulagira na muntu mukola. Katate bakuli yina buzibu ki? Nanga omerayira. Bajiwomerwe naye nze nedda. Gutwagala gikugwa. Toyina feelings I think. Nzirina. Kati eyina buzibu ki? Oba osaasira muntu abagikuwa kibaki? Ekisinga okunenyinyaza ogenda kuvaayo malodde wange onkiisinge. Oshegeera. Kanga gwe tebekakasa mubiri gwo ogwenya. Ngwekakasa. Naye biva mu gulira. Nze neeyonja. Nerabirira. Nze sikkiriza kukuza Mabira Forest. Ojikarakatako yonna complete oba lekako just you. Omanyi waliwo tutubeerawo tinti n'okwatako kobooti era okwatako n'oliranga nga totunyuma tukwatako nato tutulekaako. Otwo tufumita. Obiseera ebimu twekawo naye ebiseera ebisinga njikarakatira ddala nebeeranga ey'omwana. Kati waliwo be nalaba bazisitayiringa n'ozisitayiringa. Oba stayiringira nani agenda okiraba? Baziraba ate kati bagaye basayiringa za bwerere. Nze natwala nenga nengamba ndowooza n'abakazi abastayiringa wansi eyo nateekayo square nateekayo kadashi nashevinga yonna yonna nalekawo akantu we kati nalaba sonko nateekawo kasooka ndalina sooka ogiraba booti nogaba nange ebyo byazenga zewange takoze ensobi ateddeyo eso kati mukwano nze oyo omusajja aba nnemye angwe bakuli n'ayagala bijje. Sinafuna nnyonnyola ekinyusi lwaki oba tojagala osaasira muntu oyinza obba n'ebirwadde. Sirina birwadde naye
simanyi just ng'omuntu wabeeramu omuntu ekintu ky'otayagala nga kyo olya tokyagala kati just like tokyagala sikyagala ng'omuntu kati then atatu okusaidia ogulwaki toyagala besides kyogambe tuyinza olwala kansa kiki kiyinza okulemesa omusajja omukola kabijja kawoomera abalala sinze ngamba eri saidi y'omusajja maye olwotuuka ng'omusajja yagala omulage olwotuuka ng'omusajja yagala omulage nti omwagala omufingisa ekintu agambe no Sonia wanjawulo kati ng'oba olina okukola ekintu ekyo nze ndi muntu mukkiriza Katonda we yali atutonda buli kintu ekitondera wekiraga teyatondako n'agamba nti walibaawo omukyala n'akwata eby'omwami n'abiteeka mu kamwa walibaawo omwami n'akwata emimwa gye n'agiteeka ew'omukyala ate buli kimu oyagala bakyogera opene baga mukole omukwano ogwannamaddala omukazi muwe romance ate baithe n'omukwano ogwaddala oguli mu bayibuli tebagamba nti bya mu kisenge nedda wabula kye bagamba omukyala w'omukutte otya mwagale ye nga gw'oyagala buli omu abeere ng'ayagala munne ebyannamaddala si ebya just bujasti iye beno romance byali badde atya like mbadde manyi ebiyi part of that just kwata bukwasingalo kuyisayisaako we bati kati ng'abantu abalina feeling nze ompisaako engalo kibaki ntotandika just omubiri gwange guli sensitive oli wakwatako bwati engalo ng'okola otya otandikirawo kaaba kyola nti manyi lwaki abakyala twali twambala engoye empanvu manyi ekimalako omukazi feeling oba ennyonyoogeze embewo eba emukuba nnyo olususu singa banga yambala ngoye nnyimpi kati we yayiseewo naye omukyala bw'abanga yambala engoye empanvu nange engoye nnyimpi nzambala naye ziba zikomeeno pazikuba nga ngenze kuwuga naye omusajja omukyala waba wemanyiziza nti okutandikira mu bisambi okudda waggulu oyambala bulungi omusajja waakuyisaako engalo olina engeri olina engeri gy'owulira kati eva omubiri gwo guba sensitive toba waakunoonya nnyo tegeza eddiini y'obusiraamu nnungi baga mu bika emibiri oli agenda okukwatako nnyinigo nga owulira nga like okyamukamu okonektingirawo kyekyo ne bana bagitambuliza ebweru akawuka ne kagwako ebintu ne bimukoonako n'akalabuka asanga yakwata katunga like nga takyalina eyo gonyonyogera n'ateekanga namuwadde n'abeesigalawo gaali bwatyo ng'ogyeko nti nze omuntu wemumanya nti anyonyogera nnyo kati ngaeyo ku mulimu naye kyali wange ye buli wajja aba alina okutawaanya mukyala mukazi besiti wange buli wajja kwatako omuneeno kati ye namumanyira we mulengera nga neesiba wankwata wange naku zino tokyayina naye wali mutandikwa ng'ajja n'esooka n'eseka nembeerawo nentula ne mu katebe omusajja gwe byokumpana biveeko anjogedde bwogeza abalabi omanyi abalabi nange manyi obwogerera ku kye babeera balabe eyo bebale kusiima munaye abalabi tulina omusawo ono gwe neeba naye musawo mutendeke alina experience nze gyentya alina experience alinga ngu w'emyaka 5 teba yakola ebintu bifaanagana bite ebintu wakeera bikere buli kimu n'okiyitamu saabikeera wamma first time nakulaba nga oli kusomesa abakazi nakutuna ningamba kana akawala kagenda gamba ki bano maama baako naye lunaku lwe wankonvinsinga nengamba kanjogere naawe nkujeko enamba y'essimu nzi tusharinga ebintu byoli esomesa abantu maama baako so ate kira kyotuwaayo nalibadde nkyuzinga ntya patana omulungi nti kati ono omuwala gwenfunye like nyinza oba nawe musanze mu kifo nga like tekitegerekeka mbadde mukubo ne mumwekwanyakwanya nakkiriza ne like kati mukutte kamukwati ddala omuwala ono yandintwala mu maaso abeere patana wange wa ddala wofuna omuwala yenna n'akubuuzaako ku bakadde bo obanga waaba ayogera omulira avaamu ebigambo ebirespectinga bazadde bo famire yo neeyiye oyo yandibadde mukyala mulungi naye tosobola kukwata muwala avuma maama we famire ye yamukowakowa dda osibe nti agenda kurespectinga maama wo aba bannazala baffe obanga nti abasajja kyetaaga nnyo n'ofuna omukyala agenda okurespectinga maama wo ne waaba yakula atya ne waaba nga ali atya omukyala atagenda kudda mu maama wo agenda omutwala nga maama we kufuna
Aje ekimu n'eri omusajja. Ng'omusajja respectinga family yange. So kusikuiza mbantu. Tusobola okuba nga ewaffe tetuli perfect. Ngewe mwe muli perfect n'ebigambo kibyeyogera ewaffe. Togenda kuba nga nkoze ensobi, oyombe, oŋŋambe. Ate ne muganda we yakola bw'ati. Ate ne muganda we ali bw'ati. That is not respect. Family yange ba family yange. Jiwe ekitiibwa nange mpe ye ekitiibwa. Yes. Okay, tuine Musawo Sonia, ojja kubanga nawe ogenda mu comment section yawo obeeko ky'obuuza oba ky'owabula nga tujja kubanga tujja tubeere nga tugaayagaaya mu nsonga y'onaaba otubuuzizza awo wansi. Ono Musawo waffe w'abavubuka n'abalala musobola okufunamu ekyokuyiga najja ntulye ebyefe abavubuka kwekuuma kwekomola and so on. In fact bwali ogambye tukolereko ka program ono tunnyonnyola bijje babikola batya nebiki n'ebirala like ne twayogerako byogere. I remember tetwagenda mu details zikunnyonnyola tujja ndoza funa obudde naye omanyi lwaki nkikomezaawo waliwo abantu nti bw'anaafuna bw'ati na buli kimu ekinaafuluma n'akinyooba n'akimira naye waba n'omuntu ayinza okubeera ebbalibbali just kuno ng'atambuza ekintu kyesogeza kunyumisa omuntu we kuba bina tukizoba tuganibwa party of love kuba kati nja kubuuza ekibuuzo kyekiriŋŋanga oli agamba nti nfunye omusajja ankwanye nenyaga nsooke mwetegereze okumala emyezi 4 nenkubuza ekibuuzo mwetegereze okumala emyezi 4 singa omusanga nga ali mu bwenzi obanga alina omuntu gwali naye bagenda bya mu bwenzi omukyawa oba osigala okyamwetegereza nyinza okugoba embwa mukyayirawo yamanyirawo nti ali mwenzi nebbanga lyamala nti akwana yeegwanyiza gwe ddala nga yagala gwe feelings azina okuva ku gwe oba yagala agumire ku ki oba kitegera kisaka kyabena kyekimu nekino temusajja sobola nze mukola kino nga gwe bw'ogamba bw'omusanga nga akinoonya ebbali omunenya oba tomunenya olaba ndaba kyeniza okugamba nti omusajja bw'ogenda ebbali oba olina kyonoonya nze kyesiina kati kyennyini ekyengeza kubuuza ekyo kyesiina kyoyagala ate nze byenina waliwo akola ki abyagala nga ye ali contented n'ebyenina woba osazeewo kunjagala be contented nekyensobola okukolera nekyensobola okuwa if you nga toli contented oba nga tomatira n'ekyo nga bamubutufu ngambe kulye mwana gwe nkwagala naye nze njagala omukazi ampisa bw'ati nze waliwo yaŋŋamba nkubulye nkwagala naye njagala omukazi gwe ngenda otambulako naye njagala omukazi agenda otuuka ewange olugoye alugyeko aluteeke wali abeere bwerere naye nze ndi muntu atagala kubeera bwerere nga ndi awo ntambula ndi bwerere si muli mu nnyumba mwenna n'otula n'ofumbira ng'oli bwerere I have to respect emmere obadde ki ate obedde amanyi musa ebintu byatugamba galiwo obadde ki emmere eba egenda kuweerya yeera ogamba nga gwe kendeeza ekyo n'amadiini gakikkiriza kendeeza beera awo omusajja atule wali omugambe tula wano beera atudde ng'eri ng'atudde ng'awo wansi gw'otule bw'oti buli kimu alabe buli kimu kyobera nze munaayo omusajja simwakukkuta bulwaki kyoba tomukusa muwa leero nimanya tugenda isaawo weekend naye si lwenkuwadde ku makya misana mutuntu nedda tebwakutadduka onko otandiku obadde ogamba tubadde ku kyabwerere sigambye nti okubeera obwerere nti oba kibi oba ki kuba laba omusajja nga akwana akugamba nze bebi nkola bwe nti nze bebi njagala kino gondera amateeka g'omusajja agamba nti nze njagala beera bwerere Oziko nga ngora mne chikunyiza nganze nti mne oba otyamuko kale obamu ensonyi nanti omala omulundi ogusooka nga mwerabye omukyaliddeko ensonyi omanyi kino ziggwawo completely nema tikyali alina nsonyi mu munne ensonyi mukwana wapi zivaawo for the start zivaawo nezimala nezivaawo kyensinga nze okumanya nze namalako omuntu mu relationship okuba esukka omwaka naye nga ebitala weba kweri tubeera mu blanket kale akadde katatusalako ebiseera ebisinga obungi naye tuyinza okukomawo olunaku olwaleero twagala Musawo Sonia tuweeyo akalowoozo tukonkluding then tujja tukomawo ate omulundi omulala abantu abaweeyo akalowoozo nga gwe omusawo omutendeke waffe abavubuka akalowoozo ngenda kwongerezako ekyo kyeribadde twogirako omukyala omwami wo wobanga osobola omukolera kyayagala oba osobola okumuwa hand job ng'ajagala
gikole. Oba osobola obeera obwerere ng'akyagala kikole. Oba osobola okumuziniramu ng'oli bwerere kikole. Kuba kyaba anyumirwa ate naawe oba okola ki? Oba osobola okimutuusaako akikole. So no need ova omusajja ave nagenda nenoonya ekintu ewabwera togambe walala agambe nti ayenda. Kola ekimusanyusa oba ng'oli omwagala tosobola mukyawa. Kuba abakyala batuka tulina okugoberera abaami baffe mu nsonga ezisinga. Eyo ssebo. Okay, kabadde akaloozo k'olunaku olwaleero nze Sonko Muhammad atujja kuba nga tukoma mu programu zaffe endala. Musawo Sonia tugenda beeranga nnyo naye kyokola goyinza okomentinga wansi awo mu comment section. Aba commenting ebibuuzo nga bifaanagana ebisinga obungi tubifuula topic entujja ne tubigayagaayamu. Kazanyo katambula ne kagenda amasa. Nakyateesa oba kyawabula ennamba weeziri awo ne comment section weeri. Nnyongera bajjukiza nti kola airport pickups bw'oba okoma wano mu Uganda osobola okutambula naffe ku namba y'essimu 0706474729 oba 0782952555. Tujja batukwataganye bulambalamba. WhatsApp, botiimu, imo, ennamba ezo zonna kweziri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.